Singa ozukka olwaleero n'okwata omusota ne bagamba omugagga n'agamba nti omusota ngugula $5,000,000 oyina yenna abagufunye oba $1,000 n'ogufuna wadde togulya wadde ogutya olw'M5,000,000 osobola ogugoba n'ogukwata oli bwagamba nti ngenda kujja wiiki ejja olina oguwa ekyokulya ne tosobola gulera oguliise lwakuba gugenda kuva mu $5,000,000 ne mu bulamu obwa bulijjo eriyo abantu wadde ng'obeetaaga naye ng'olina baliisiza wala ng'olina bakasukira ng'olina bayambira wala. Kankubuulira ensi eno bagamba ekisinga okuluma ng'ofunye obulumi oba wali wakufumisa ekiso mu mugongo si bulumi ekiso bwe kikutuusizzaako n'ekisaani akikutte buli woogwa mu bizibu ebiseera ebisinga ebizibu bibi era tewali abyagaliza munne. Nange kennyini ng'omuntu sibyeyagaliza naye ani akutuusizza mu buzibu obwo yasinga okuluma. Eriyo abantu nga omukoledde ebirungi bingi, eriyo abantu ng'obadde mu ngalo ze paka waatuuse nga contribution y'obulamu bwe bwonna naye n'azukka ku makya n'akyusa ng'ayagala obeere mu mbeera esingayo okuba embi. Tulina be tututte ku mirimu ne batulyamu olukwe, oli n'ayagala googobwe naye nga gwe wamutwala. Tulina be tuleese mu kibuga nga gwe wamuleeta naye n'atuuka ekiseera ng'alaba olinga atudde mu kifo kye. Nja kusaba bano abantu bana wadde Bayibuli n'ebitabo ebitukuvu bitugamba musonyiwenga bano bo baliisenga musota ne booli bo basonyiye. Bakasukirenga bukasukizi tobeesembereza. Namba emu yoyo gw'oyita mukwano go agezaako okuswaza mu bantu nga naye ng'akulabisiza mu bantu mu public eriyo abantu ssebo ne waba alina kyakumanyiko nga kituufu najja mu public n'ayanja ebyama by'osole oswale. Oyo omuntu tomusembezanga kubeera mu bulamu bwo mugabirirenga musota kasuka bukasusaalireyo wala ebintu ebimu olina n'obikola nga tebategedde. Abo abantu be batyo tobayitanga ku miitingi za mbaga. Bayite nti jangu ku mukolo gwange nkuwadde kaadi ogenda kujja nga 15 tamanya naye gye mutuula ajja buzze kulya bw'oba osobodde aleme kwekwasa nti tewamuyita temubadde bakyali naye nga ggwe kennyini ng'omuntu okimanyi mu mutima tomwagala naye nga tomulaze. Namba 2 omuntu akyusa ebigambo. Eriyo abantu abegulidde erinnya mu kukyusa ebigambo muno n'agamba ekintu akikugambye bulala n'okikyusa kubanga oyagala omukyayisa abantu. Abantu abalungi mu nsi yonna ffe tulimba lwa mikwano gyaffe n'omulimbira abantu bamwagale naye tulina abantu abatulimbira ffe batukyawe nga ye asobola okutemako ekigambo ati lisiga okyayibwe ewaabwe okyayibwe buli wamu naye ng'omubeereddewo n'akutema ekigambo. Abantu abakyusa ebigambo bayambire wala. Namba 3 omuntu atajjukira nti wali omuyambyeko. Omuntu yenna abantu omanyi gwe waliwo ebintu ebituuka ekiseera kale muyisobola okusowagana mukko. Tuyina tewali muntu ali perfect naye omuntu atajjukira nti wali omubeereddewo ko n'akusabula ng'ayagala odde ku 0 toddangamu musembeza mu bulamu bwo mugabirire nga musota gabireeyo wala. Actually teyaleeta ze nakumanya bikwatako n'omuntu asemberayo ddala ye muntu akutuusaako obulabe nga wali omubeereddewokko. Abantu bano ekisobe bakikufumita mu mugongo ekisinga okuluma ennyo si bulumi naani akikufumise ani akutte ekyambe ekyo akikufumise. Tubeera wano oba otambula ne weekoona ejjinja ne likkuba naye bw'aba nga muntu yakubye ekigere ekyo damage y'emu gy'ofunye kyawukanamu. Omanyi ekitegeeza okuba nga omuntu gwe wamuleeta e Bulaaya n'akusongamu olukwe bw'ati n'afuba okulanga mu community akukyaya. Omanyi ekitegeeza okuba nga omuntu gwe wamujja mu kyalo n'afuba okulaba nga ekibuga kikulema n'omulaga mikwano gyo n'afuuka mukwano gwa mikwano gyo mu bbanga ettini nnyo ng'abagambye byonna ebikwatako byakumanyiko ebikadde ate nga ye yennyini afuba okulaba nti mukwano nnyo gwa mikwano gyo okusinga gwagimulaze. Abantu ekika kino tobasembezanga. Okusonyiwa tekuwonya nkovu. Okusonyiwa kujjawo bujja mbeera nti yaliwokko naye ebiwundu bisigala. Ekyo tokyerabiranga. Ku buntu bw'aba kuswazizza mu bantu n'akulabisa ate nga yeeyita kyaliiwo. Tulina bana batukolera video ng'akuwabulira ku internet. Abo mbukyaliiwo n'ennamba yagiina n'akolera video kati wano wakoze bubi wali badde kalenze just anoonye public sympathy naye nga ggwe ng'omuntu ennamba yagiina lwaki takkubira.
abatuwabulira ku internet teri mukwano gwa kuwabulira mu lujjudde. Oba oyina ekikyamu kyolaba nkubira Ronnie mbadde njagala kulaba oli ludda wansanga awo oyogere by'oyagala okwogera ngendo oba nneme kuwuliriza. Nenze namulabula wamulabula omulabulira ku internet. Bw'oba osaba muba mutwewolako. Bwe muba mutusaba. Bwe muba mutubikira ebintu bye muyinayo oba embaga oba kinyimbe. Lwaki jjo temujja ne mutukolera video ku internet? Sere bisinga waliwo decision emwe kyasinza okukaluba mu bulamu bw'omuntu. Okulwawo ennyo oba okugenda amangu. Waliwo ebintu nga bwe bituukawo oyina kuweta mangu. Waliwo ebintu nga bwe bituukawo toyina kulwawo. Decision zino bbiri bw'otazikola mangu ojja kwejjusa obulamu bwo bwonna. Okulwawo ennyo mu kifo we bakutuusaako obulabe. N'okuva amangu mu kifo w'olaba w'otabeera kitiibwa. Beera bulungi.